kulikayo nnyo mu kuwummulako tukweyanza era ne tweyanza n'obudde bwo bw'otuwadde. Twatandise dda tukoledde ku Intercity Medical Center, bano basangibwa Nateete eneeno okushidde e Lubaga. Dr. Kabanda adda mu bibuuzo by'abaana, babuuza biki ne katugende mu maaso na biki byagamba na biki bye babuuza. Manya gange nze mbawadde Lamula beera Nansana Kyebandu. Ekibuuzo kye njagala obuuza omusawo, lwaki amannyo gange ganyenyeera nga ndidde ekintu ekikaluba ng'ekikajjo? Tugambye nti okunyenyeera okwo kiviiramu kubanga omuntu alina space. Buli woli emmere yonna etali ngonvu n'enyigiriza ekituli ekyo ekyerinnyo, omwana n'alya emmere n'enyigiriza ku kituli ekyo mu dentine ekituuka ku dentine, definitely omwana oba omuntu yenna abeera muntu mukulu aba agenda kufuna ki? Aba agenda kufuna obulumi oba pain. Ate ebiseera ebisinga obungi abantu bangi tebaawula wakati wa bulumi na kusanyalala. Oluusi okusanyalala bwe kujja mu linnyo omuntu awuliranga obuki? Awuliranga obulumi. Naye era nga bwe twagambye nti kibeera always better omuzadde okufaayo okutwala omwana mu ddwaliro. Kubanga mulimu amannya agalimu ebituli, amannya ago ne gakolebwako bulungi, omwana yaba asobola okutereera obulungi. Ekibuuzo ekirala ekyokubiri, akasenya nnyina kasenyesa okumala bbanga ki? Omuntu oba mwana muto oba muntu mukulu alina okumala n'akasenya ebbanga eritasukka myezi 3. Kubanga nti mu bbanga eryo ery'emyezi 3 tuba tulowooza nti akaswaki ako kagenda kukola ki? Kagenda kwonooneka. Wabula singa wesanga oli enkwata ye ey'akaswaki si nnungi, nga bw'otunuulira akaswaki kano gwe ne bwe bakukosezaako wiikisi 2 oba 3 katandise okugaziwa. Obuntu obwo obutusenyesa bu bristles obwo bugenda bugaziwa olaba buvudde mu shape yaabwo, then tuba tukubiriza abantu bonna bamwana muto muntu mukulu okukyusa akaswaki ako. Lwaki? Nti akaswaki ako kaba tekakyasobola kukola mulimo gwako mutuufu, kaba kakaddiye. Nti ne bw'okakozesa okumala ebbanga epanvu kaba tekakyasobola kukuwa results ze wandibadde osuubira. Kyenyiza okugamba ku buswaki kwe kuba nti abaana bato balina obuswaki obwabwe obakolebwa nga bw'abaana bato. Ebiseera ebisinga obungi ffe ng'abantu abakulu oba abazadde tetutera kukifaako. Naye kikuyamba nti akaswaki k'omwana omuto kabeera kagonvu okusinga k'omuntu omukulu. Ekyokubiri nti akaswaki kano keetaaga ne kakuumibwa mu kifo ekisaanikiddwako obulungi, obuwuka buno buleme kagendako, olw'ensonga nti mu bbanga lino oba mu mpewo oba wonna woba okatadde oba mu keesi ng'eyo wabeerayo obuwuka bungi obugenda ku kaswaki kano, naye kabeera ka muntu mukulu netabeera mwana muto. So niwesanga oli akaswaki nga bwakedde ku makya mu kifo ekiri open wakajjayo n'akateeka eddagala n'ateeka mu kamwa. Kiba kitegeeza nti akamwa ako kate okataddemu obukyafu bw'okoze eki? Bw'okomboozezza. Singa omuntu asobola okufuna wakateko batugambe mu kabadanga eyo bw'abeera nga bali waka, bw'abeera mwana muto oba nga alina keesi obulungi ali ku ssomero nga wamala okakozesa obulungi abenga sure nti amazzi gonna akoze eki gaweddemu nalyoka addamu n'akateeka bulungi mu kifo nga tekyebikkudde. Enjabo. Manya gange nze Nabuka Shibera beera Kyebandu Nansana. Lwaki nalina erinnyo lyange erinnuma ne ndikuulamu neddala netandika okunnuma kati ntya ddikuulamu kuba ndowooza neddala lirinza okunnuma? Ekyo nno tekiri mu baana bato bokka n'abantu abakulu. Omuntu omukulu alowooza nti bwe yajjamu, bangi bagamba nti bwe najjamu erinnya kyokka ne kivaamu ne kigenda mu linnya eddala. Naye bannaffe abatuuze era abatulaba balina okutegeera nti tebiina we bikwatidde muntu kujja mu linnyo nakawuka kuvaamu kugenda mu linnyo eddala, kubanga akamwa kye kitundu ky'omubiri ekisinga okubeera ekikyafu era ekisinga okubeeramu n'obuuka obungi. Nti omuntu singa okeera enkya n'ojjamu erinnyo lyo nga lirimu ekituli, kiba kitegeeza nti n'eri erinnyo eryasigalamu lyali terifiiriddwako bufiirwa. Ebiseera ebisinga obungi singa ogenda mu ddwaliro w'omusawo okujjamu erinnyo, nandibasabye nti saba omusawo yeekebejje bulungi amannyo go amalala gonna, akubuulire oba mulinamu erinnya eddala lisobola okukola ki? Eririmu eddwadde. Oyinza okusanga oli bamuggyemu erinnyo ng'olwaleero naye enkeera ate n'asangibwa nga ate alumizibwa nnyo okusinga ki? Okusinga nga bwe yagenze. Kitegeeza ebiseera ebisinga obungi nti omusawo oba teyafuddeyo kunoonyereza kimala kumanya nti erinnyo erikola ki? Eriruma omulwadde. Omulwadde ayinza okujja nga erinnya erimuluma tugambe liri waggulu, ng'awulira liri waggulu naye ng'ate erinnya eddwadde liri wansi. So kati omuntu wabanga alina amannyo amalwadde wansi ng'alina amannya amalwadde nagulina amannyo amalwadde,
bw'ogenda mu malwaliro agali bize nnyo omusawo natafaayo okuwa budde bw'omugamba nti erinnya erinuma lirino lyajja okusanyalaza era lyajja okukola ki lyajja okugjamu so kiba kitegeeza nti ekizibu agenda kuba akireseeyo mu kamwako so tebirina we bikwataganira nkiddamu nti omuntu obuwuka busobola okuba mu linnya erimu oba ekiwuka nekibuuka nga baggyemu erinnya ekigenda mu linnya eddala kyenja okumusaba kugenda mu ddwaliro okulaba musawo akeberebwe erinnya lireme kuvaamu omusawo alabe nti oba asobola okubaako treatment options endala zakola ki obujjanjabi obw'enjawulo bwasobola okumuwa asobole okusigaza erinnya lye mukamwa. Ekibuuzo ekirala kye nnina ddagala ki lye nnina okukozesa eritaleeta bituli kuba kati nnina ekituli mmanyi. Bwe tuba tusomesa ddala nga tuli ku radio oba ku TV nga wolaba kati tuli ku Bukedde abantu baba baagala okubabuulira openly naye kyenja okugamba abannaffe abatulaba era batuuliza nti omuntu bw'ogenda mu ddwaliro oba bw'ogenda mu maduuka gano amanene afuba okulaba nti eddagala lyakozesa lirimu ekirungo kya fluoride kubanga ekirungo kya fluoride ekyo kyekiyambako okukuuma amannyo gaffe nga magumu bulungi. Sijja kumugamba nti genda ogula eddagala bweri kubanga eddagala lingi eriri katale ennaku zino okuggyako omuntu wabanga client waffe nga zze oba nkubidde essimu 1-on-1 oba osobola okuadvisinga omulwadde ku ddagala kirinjawulo lyaba asobola okukola ki lyaba asobola okukozesa. Amannyo agamuze muwangu kikasiita mbeera nansana masitoowa lwaki wemba nsenya amannyo ekibuno kibeera kinnuma. Abaana okulumwa ekimbulo mpozi nga ayinamuko ekirungo kyabadde amisinga oba nga omwana oyo okuva mu buto bwe nga baali tebamufiirako ddala ku mannyo ge kubanga olina abaana boyinza okulanga myaka nga 8-9 naye nga amannyo makyafu nnyo nnyo okusinga omuntu omukulu so bakitegeeza nti okuviira ddala mu buto bwe baali tebakola ki abazadde baali tebamufaako ate nga process ya ekibuno ky'omwana kino okutandika okuvaamu oba tugamba omusaayi ng'ogwo omwana okula nga tekyekutte bulungi ku nnyama tekitwala myaka mingi oli kasitaba nga abadde si muyonjo kimala so ntikyobola nti obujjanjabi butuwa abaana abato mu byamannyo tebwawukanako n'abantu abakulu nga ffe bwe twetaaga. Kyenyiza okumusaba kwe kugenda awantu ewamwanguyidde wasuubira nti waliwo omusawo omukugu mu byamannyo n'akamwa nasooka n'akebeera n'alaba nti kibuno kino kiva kuki tekyekutte bulungi ku nnyama bwe kiba nga tekyekutte bulungi ku nnyama tekyekutte bulungi ku mannyo then omusawo naaba nga asobola okumuadvisinga bulungi kyalina okukola ki kyalina okukola bw'aba nga omusawo atudde nti bamulimu obukyafu bungi kasita omala okuvaamu okiwayoko weeks nga 2 omuntu yaba asobola okuteerera obulungi amannyo ge. Amannya agayinza kyalina Simon Peter sawa mbuuza ebibuno byange biva ku ki okuzimba oluusi okugyamu amasiro. Bantu bangi bafunyeeko embeera bwetyo eyokuba ng'oli amannyo ge galizimba n'alaba oba tugambe n'oluba lulala nelukola ki luzimba oli ng'agenze mu ddwaliro okufuna obujjanjabi era ebiseera ebisinga obungi nti abantu abo bagenda mu malwaliro tebatera kufuna bujjanjabi straight awe nga bw'aba abusuubira waba oba ng'alumizibwa n'agenda mu ddwaliro tebatera kumujja mu linnyo straight awe ekiviirako amannyo ago ebibuno okuzimba n'ebibaamu n'amasira bubeera nandibuyise oba obulwadde infection kijja nti omuntu erinnyo lye ebiseera ebisinga obungi liba lirimu ekituli ng'ekituli ekyo kyayita ku levels zonna kyayita ku kitundu ky'erinnya ekyokungulu nekiyita ku kitundu ky'erinnya ekyowakati ekyawakati kita ku kitundu ky'erinnya ekisembayo wansi kitwandiise nga palupu nti abantu abamu babeera lake naaba nga ate okufulyamuko olumi n'amirayo ku mpeke of course abantu beekolera prescription eyaabwe n'agenda ku maduuka agatunda eddagala n'agula empeke ng'ezo n'azimira ekivaamu kubanga obulwadde buli bwatandikidde waggulu bugenda bujja busensera erinnyo paka obutuuka ku linnyo wansi oba gye twandisinga ku ruutu wansi nti kasita butuuka eyo wansi eyo gye bwabikira mu kwabikira era ebiseera ebisinga obungi kukulaba nti omuntu ekitundu kye ekibeera ku linnyo eribeera eddwadde lizimba nekireeta amaki nekireeta amasira kyetukola omuntu ng'azze mu ddwaliro tuba tulina okugyamu amasira ago gonna agaba gagenze mu kibuno ky'omulwadde omala okugyamu amasira omulwadde oba olina okumuteeka ku ddagala okumala ennaku 5 eddagala likakkanya obulumi n'erikakkanya obulwadde bwe butyo nti omala ennaku 5 tuba tusuubira omuntu okubanga oluba lwe oba
ekibuno ekyo ewali erinnyo kikakkanye bulungi era omuntu yaba asobola okudda obulungi mu ddwaliro n'akolebwako obujjanjabi obutuufu. Wabula abalwadde oba abantu kibatera okukola nti kasita alaba nga amasira gali gavuddemu nga n'ekibuno kimaze okukakkana kiteredde bulungi tebatera kudda mu ddwaliro era ebiseera ebisinga obungi bamala emyezi ng'ebiri oba esatu obulwadde oba infection eyo eddamu n'ekola ki n'egaziwa buto. So era addamu omwana oba omuntu omukulu yena addamu n'akola ki n'addamu n'azimba ekibuno. So kyetubakubiriza nti omusawo oba nga abadde akozeeko n'akuwa ebbanga eggere lyoba olina okuddira mu ddwaliro kibeera kirungi omuntu yenna aba akwatibwako ensonga ekudda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi obutuufu obeera busaanidde. Kiva ku kifo abaana abato ng'amannyo gaffe gavaamu omusaayi nga gajjamu n'ebituli ng'ate tusenya buli lunaku. Ebibuuzo biri bibiri. Abantu balowooza nnyo nti nno amannyo gavaamu omusaayi naye kizibu nnyo omuntu okulaba nti amannyo gavaamu omusaayi. Ekivaamu omusaayi bye bibuno bino ebivaamu omusaayi naye nga twakyogeddewo wali ne tulaba ku ki ekiviirako ebibuno bino okuvaamu omusaayi. Twagambye nti bubeera bukyafu era singa omwana oyo abeera yeeyonja bulungi ebiseera ebisinga obungi ayinza obutaddamu kuvaamu omusaayi. Mpozi n'ekyokubiri bantu bangi basenya amannyo gaabwe naye nga tebakikola mu butuufu bwakyo. Singa oli akwata akaswaki nga kali haadi oba nga kagumu bubulisitozi obwo nga bugumu nnyo ate naaba nga akozesa amaanyi mangi ku kibuno kye ng'asenya ebiseera ebisinga obungi era omuntu yabajja kuvaamu omusaayi mu kamwa ke. Kiri kyeyabuuza eky'abaana omuntu kiva ku kyoku omuntu amannyo ge okuvaamu ebituli twakirabye nti buli w'okozesa kiva ku lifestyle yaffe oba ku ndya gye tusalawo ffe kennyini okusalawo okukozesa. Naye twagamba era nziramu okubategeeza nti ebyokulya ebirimu sukaali bye bisinga kuba ebyobulabe eri obulamu bwaffe n'eri amannyo gaffe. So tubakubiriza nti buli walaba ekyokulya ekirimu sukaali omungi atali wa butonde processed sugars sukaali eyo twandibadde tukola ki tumwewala kubanga obuwuka obuli mu kamwa bufiidingibwa oba bubeerawo ku sukaali oyo gutubeera tulidde era abeera akwatidde ku mannyo gaffe. So buli womala eddakiika nga 3 oba 4 nga tosenyeza mannyo go ng'omaze okulya obuwuka obwo buba bugenda nabwo kuzza balance ate buli obuzza balance bumuddiza ku mannyo gaffe gano gennyini. So asidi oyo afuluma ava mu buwuka obwo yagenda ayokya amannyo gaffe buli lunaku. So bw'oba tulabye musawo ng'obudde bukyali erinnyo n'aliteekamu kasementi n'alitereeza bulungi ebiseera ebisinga obungi liba lijja kwongera okuliibwa ate kinaavaamu ku kufuna obulumi obutakoma n'okwesanga ate erinnyo livuddemu. Nkwebaza nnyo n'enkweyanza nti nga bulijjo webale kubeera mulabi mulungi ate n'otuweereza n'ebibuuzo. Ku lwa Bukedde TV nze Justine Nakagwa n'esikola nzekka nkoze ne Matovu Dana Nalunkuuma ne Agnes Acheti twagala okubeera nga tubaagaliza okubeera obulungi. Enkya ku ssaawa 8 nsuubira Mukama bw'anaaba atusobozesezza tugenda kubeera ne Dr. Kabanda agenda kubeera nga adda mu bibuuzo byammwe live ku mannyo n'akamwa. Katubasiibulire wano nga tugamba nti Mukama Katonda abatukuumire. Bye bye.